erikuuma buli muntu. So Joe bwe twabadde tuli mabega wa konvoyi ya Honorable Kyagulanyi ne tiimu ye, waabuuseeyo abavubuka abamu mu tiimu ye ne bava ku motoka yaabwe ne bablockinga one of our pickups ne bagifumita oba bagifumise biki emipiira gyonna ena yonna emotoka n'etuula. Tebaakomyawo ne batwala laptop ne batwala ensawo ya omu mu baana ababadde mu motoka eyo ne bamenya n'ekisumuluzo eky'emmotoka nga then ndoza ne batwala ne liters 20 ag'amafuta agabadde ku motoka eyo, nga twagala okulabula nti emizeejo nga Uganda Police Force tetugenda jikkiriza. Anyway, era nga naffe kye twakoze twaguddewo omusango twaguddewo emisango omuli robbery ne malicious damage, era nga twakutteyo mu bantu baabwe twakutteyo abantu 10 nga mwe muli Sembusi Precious Paul, Bukenya Ismail, Lokoro Liberty, Nabukenya Mastura, Waiswa Raston, Nasozi Hope, Salima Kagwa, Kamulegea Regan, Katamba Stephen ne Lubega Alison. Era nga bwe twogerera bali mu kaduukulu kaffe. Tugezaako okuprocessinga fayiro yaabwe tulabe engeri gye tubatwala mu kooti. Twakuteyo n'emmotoka endala ekika kya drone ku registration number UA 933 AU. N'ekirala tugezaako nnyo okulaba nti ebintu ebimu ebyabbiddwa tubirikavaringa, era oyo yenna we tunaabisanga naye yesibe 2. Naye eyo si y'ensonga yokka. Bazze tutudde mu kitaawuluzo okuwulira omusango gwa Wakkapa ne Wammese, naye ekyenjawulo ku mulundi guno si Wammese yaleese empaabi, Wakkapa yagireese ng'aloopa Wammese okumucoccanga n'okumutulugunyanga. Enkya ya leero ku mutala guno tukeeredde mu ngoma ya ggwanga mujje. Difensi w'ekitundu bwakedde okuyisaamu ekizindaalo ng'atuyita nti abange temusooka kgenda ku lubimbi, musooke mugende embuga, waliyo ensonga ez'okumala. Bwe tutuusa embuga tumanye embeteza ku bwana Wakkapa kwe tukubye amaaso ng'omanye ekimuleese awo. Kuwaaba, ekyokuwaaba si ensonga, naye ng'omanyi gwazze okuwaaba. Bwana Wammese asusse okumalako ku bwana Wakkapa emirembe. Bwana Wammese asusse okutulugunya bwana Wakkapa. Naye ng'okuva ddi nga kkooti eyo tetudde nga Wammese yazze okuloopa, nga Wakkapa yazze okuloopa, era nga Wammese obuvumu yabuggyawa obutambaala Wakkapa. Bw'aba afunye obuvumu obutambaala Wakkapa, njagala olabe bwana Wakkapa mu kifaananyi nga bwana Wammese yamutambadde. Bwana Wakkapa n'atabaako kyakolawo n'asalawo ensonga zireeta ku kitaawuluzi ng'eddi. Ng'akaguli tekaliimu Wakkapa kalimu Wammese, nga Wakkapa yavunaana Wammese ng'eddi. Ngaddi Wakkapa we yabeera omugumiikiriza eri Wammese ng'eddi. Era ngaddi Wakkapa lwe yasalawo okukwasisa ensonga mu mateeka n'atalya Wammese n'asalawo agenda amuloopa empanga. Kisoboka? Wali olabyeko ku bugumiikiriza bwa Wakkapa eri Wammese? Oba wali olabyeko ku Wammese ng'asobola okutambaala Wakkapa? Nga Wakkapa akonga olusu lwa Wammese n'amuyigga yonna gy'ali. Naye ate ku mulundi guno bikyuseemu, Wammese ng'amanyi obulabe bwa Wakkapa tatidde yadde n'akatono okumutambaala okugenda omukolako effujjo, nga tatidde na biyinza kumukolwako, tatidde kumulya, tatidde kumugoba, tatidde mutta oba mukola ekintu kyonna. Bw'oba olaba kisoboka.
gwe bw'oba olaba kisoboka omusango ogw'ekikula ng'ekyo gulibaayo ku kyalo kyammwe oba wali oguwuliddeko ku kyalo kyammwe nti kkapa eremereddwa amayisa ga Wammese n'egiroopa nti ne Wammese yeevuddemu n'etambaala wa kkapa kisoboka bw'eba yeevuddemu n'etambaala wa kkapa oyo njagala omuteeke mu kifaananyi nga Wammese ali mu kumukyokooza n'engeri gye yatambulamu okumuviira agenda ensonga azikwasisa amateeka mutulabako amatu mutuyita mbuzi. Mukulu Lusoke okusinziira ku byonnyonnyodde kiraga nti mwabadde mu konvoy era bano abalala ne babuuka mu mmotoka gye baabaddemu ne baataakinga eya poliisi meaning emmotoka zonna zaabadde zitambula kubanga emmotoka eyimiridde bavaamu nve tebabuukamu mbuuke. Bano balina bukugu bwenkana ky'okufumita emmotoka emipiira etambula era obuvumu baabugjeewo obw'okulumba emmotoka etambula bagifumita emipiira oba osanga obuvumu baali bufunye naye ku mmotoka eya poliisi nga kwe baafunidde obuvumu okugifumita emipiira wakati ng'etambula nga tebaagirinze yadde okuyimirira bw'oba olaba kisoboka. Bwe baamaze okufumita emipiira gy'emmotoka okusinziira ku byonnyonnyola bazzeeko kutwala byabadde mu mmotoka omuli laputoopu omuli ensawo gy'oyogeddeko gye tutamanyi kyabaddemu omuli naki n'ekidomola ky'amafuta. Ebintu ebyo bye babbye tebyabadde bya bulijjo. Laputoopu yabadde ezitowa njovu kubanga okusinziira ku muwendo gw'abantu gw'omenye teguyinza kubanga gwazze kubba laputoopu nga n'ababbi b'ente abasatu bagikuba ekigo ne bagibba oba ababiri bayinza ogikuba ekigo ne bagibba. Laputoopu yammwe yabadde ezitowa kyenkana ki okubanga yasituddwa abantu 10 omulundi gumu. Ekidomola ekyo ky'oyita eky'amafuta kyabadde ky'amafuta oba kyabadde kya laddu okubanga kyabadde tekyetaagisa kusitulwa muntu omu nga kyabadde kirina okusitulwa abantu 10. Ensawo gy'oyogerako mwabaddemu mayembe mwabaddemu ki okubanga yabadde tesobola situlwa muntu omu nga yabadde erina okusitulwa abantu 10. N'oluvannyuma n'ogamba nti baamenye ekisumuluzo ekyo kye kyasembyeyo. Omugaso gw'okumenya ekisumuluzo meaning gwabadde gwa butabagoberera lwakubanga tebannatuuka kumenya kisumuluzo balina wano ebintu bye baakoze ebinneewunyisiza naye mu byonna bye baakoze ebinneewunyisiza the question is yo poliisi ng'eriwaawo mu kifaananyi. Ne bafumita emipiira gy'emmotoka etambula n'eyimirira ne babbamu laputoopu ne babbamu ensawo oba yamayembe oba yaladdunze naawe ne babbamu n'ekidomola ky'amafuta. Nsigira ku kifaananyi yo poliisi olwo eri luddawa? Yo poliisi olwo ekola ki? That's why ntandise nkugamba Wakkapa yaloopye Wammese. Yo poliisi awo eri luddawa? Nga ndaba okusinziira ku byekoze ne bwezzenga ekola ebintu byayo ekyo kyabadde kigimala obumaze okusuula omulamba awo kubanga erina gyesudde ewatali na crime scene nti wabaddewo kino poliisi kwesinzidde okukuba amasasi mu bbanga. Rita Nabukenya ebyo byonna tebyatuukawo. Ku Dani Kyeyu nebyo byonna tebyatuukawo. Ku Sweet Pepisi ebyo byonna tebyatuukawo. Abaaye bano tebaatidde bukambwe bwammwe mutta n'abatalina kye babakoze ne babeŋŋanga bwe baba baagumye ne babeŋŋanga kubanga abantu gye bali abavumu olumwe nga muli luddawa mu kifaananyi nga sibalaba. Kituuma Lusoko olwo bakugambye mu kibi atunudde butunuzi atudde butuuzi alaba bulabi yakozeewo ki bw'aba talina kye yakozeewo gw'oba olaba kisoboka. Era mu byonna bye babbye
n'ogamba bwe bamaze okubibba ne bamenya ekisumuluzo ky'emmotoka, meaning nti ekisumuluzo ky'emmotoka kino ekikibamenyesa baleme kubalondoola leediyo koola eriwa. Kuba emmotoka ekugoberera kitono okusinga ku information bweyinza okukugoberera. Sirowooza nti baali badde basirwa ekimala okutwala ebyo batuuke ne ku mbeera ebalemesa okubagoberera nga tebatuuse ku mbeera ebalemesa balipootinga gye bagenda, kubanga gye bagenda waabaddeyo abafaanana nga mmwe, gye bagenda waabaddeyo abatunula nga mmwe. Bo baalabye ng'ekibayamba mu budde obwo kumenya kisumuluzo kya mmotoka okusobola okukukusa omunyago gwabwe nga ne gye mugutwala gye muli, gye bagutwala gye muli. Yo radio call mu kifaananyi kino eriwa, kuba yabadde ya mugaso gye muli oba yabadde ya bulabe gye bali n'okusinga ekisumuluzo ky'emmotoka. Yo radio call bino byonna bigenda mu maaso eriwa, era mutuweeko ne ku maloboozi agaalikoodingiddwa mu kiseera ekyo nga mulipootinga ku kyabadde kigenda mu maaso mu budde obwo. Mugatuweeko. Bano abantu 10 nga bwe mwabamenye be mukutte, ate nga mukyaliko ne be mwetaaga, kubanga tebannaggwa, bonna nga babba laputopu, bonna nga babba mafuta, bonna nga basitula kisawo, era mu byonna poliisi lwaki teyabakwatidde awo? Kyekyabagudde poliisi okugenda okubalumba ekiro gye bawummulidde, ekyo ekitaataanudde poliisi kubanywerezaawo. Poliisi kiwundo, poliisi eraba kiro, terabira mu nzikiza. Bw'eba eraba kiro nga ne action yasazeewo giteekinga kiro, bino byabaddewo misana yabirabye etya? Bino byabaddewo misana mukulu Lushoke yabirabye etya? Netabakwata nebaleka ne bakola effujjo ne bagenda negeya nebatayiza ekiro nega tubakwatire wano. Mwabadde mugoberera munyago, bwe mwagoberedde omunyago bagutunzeewa, era bagutunzizza baani? Kubanga nandirowoozezza nti ekyabaganyisizza okubakwatira awo mbagirawo mwabadde mwagala okulondoola kuwa gye bagenda okutwala ebintu. Bameka be mwakutte gye babadde babitunze? It's like omubbi okubba piki n'omulaba ne n'omulondoola osobole okuzuula akabonda abadde agitwala waani. Bano ekyokubaleka kyali badde nti mwabadde mwagala kugoberera kumanya wa gye batwala bino bye babanyaguluddeko. The question is, baani be mwakwatiddeko, abaabiguziddwa oba abaabiweereddwa? Kuba kyekyali badde ekigendera ky'okubaleka mutuuke ku butuufu bw'ensonga. Kitegeeza muba temutuwadde ensonga lwaki mwabalese, kubanga temukwatiddeeko gye baabiguzizza oba gye baakoze eki, gye baabitutte. Bonna be mumenye baabaddewa ku crime scene gye mwogerako oba gye mweteereddewo. Bonna be mumenye baabadde ku crime scene. Obwetaavu bw'okubaleka baveeko bwabadde ki? Era kabangali ya poliisi kyekyokulwanyisa oba abasirikale ababeera bagituddeko kyekyokulwanyisa. Ani oyo abeera n'obwetaavu obw'okusiraanya emmotoka n'atasiraanya basirikale? Ani oyo abeera n'obwetaavu okutya emmotoka ya poliisi nga tatidde bagituulako? Kyekyokulwanyisa kye mulina mmotoka ya poliisi oba abasirikale abatuula ku mmotoka ya poliisi? Abasirikale abatuula ku mmotoka ya poliisi baabaddewo mu kifaananyi ng'ebigenda mu maaso babiraba, era tebaatuusiddwako bo bulabe, era ne baleka abaana bagende bulungi. Ndowooza bwe mutulabako amatu mutuyita mbuzi. Mukulu Kitumba, Lushoke ne Uganda Police yonna, ndowooza bwe mutulabako amatu mutuyita mbuzi. Bano be mwakutte temwabakwatidde mu kiti ky'aba suspect, mwabakwatidde mu kiti ky'abantu be mukakasa abasizza omusango. Lwaki ate mwamaze kukola kunoonyereza? Lwaki temwabakwatidde ku crime scene? Bantu 10 n'omusobyo nga bali ku laptop, bali ku kidomola ky'amafuta, bali ku kisawo kyabaddemu $1 mmeka ekyo kisawo kyoyogerako.
mwabadde mukya muwendo ki? Ne mugattirira ebiboozi mwaka ku mwaka ne mugattirira ebiboozi, naye nga kino ate kitwewuunyisizza nnyo nti ani emmese yazannidde ku kkapa era ne kkapa neega ensonga ngenda zitwalira mu mateeka, sigenda kukola fujjo oba sigenda kulya wa mmese. Kisoboka? Mukulu Lushoke ne Uganda Police twabagamba temusobola tukuuma, tusobola okwekuuma. Nina ekibuuzo, obwo senga bwabadde bulabe nga bwolekera mwami Kyagulanyi, obwo senga bwabadde bulabe nga bwolekera mwami Kyagulanyi, obwa abalemye okuhandolingira awo wennyini ku crime scene, bwe mubanga mwajja kuwa mwami Kyagulanyi security, senga bwabadde bulabe nga buzza okwolekera mwami Kyagulanyi, amuga nti abamutte oba bamukoleko effujjo oba bamukoleko kyonna kye bamukola bamale bagende tujja bakwatira mu woteeri. Ngaddi lwe mwabeera abagumiikiriza eri abantu ng'abo, era abantu nga bano ababbi nga basiru kyenkana ki okumala okubba ate ne bagenda gye mubasuubira. Nga basiru kyenkana ki okumala okubba ate nabo ne bagenda gye mubasuubira nti era gye bagenda okugenda. Basiru kyenkana ki? Basiru kyenkana ki? Era ono tiyagasi gwe mwakubye mu Buluumu oyo yenna yabadda mumwe bwe mwakubye tiyagasi mwasanzeewo ebizibiti byammwe bimeka? Era ono omuwala eyazirikidde wakati mu tiyagasi gwe bayita Sharifa lwaki ate ye temwamukutte? Kubanga mwalaze nti mu Luumu mwe mwakubye tiyagasi mwennyini mwe mwabadde suspect, ate lwaki ye mwamulese? Ow'ekitiibwa ssebo, ate ye lwaki mwamulese? Eno mbu ye security gye mwatuwa etukuume. Mwatuwa balabe oba mwatuwa bakwano baffe? Mwatuwa migozo bano gya kutusaanyaawo oba mwatuwa security? Ekyo kye bayita security. Ekiralo zze kuloopa musango ky'omutuufu, kubanga eno lipootinga Lobale ate eno bazze batukolako effujjo, kati ozze kulipootinga musango ky'omutuufu. Gwa kukolako ffujjo oba gwa kukubba? Bw'oba ozze na gwa kukubba n'oleeterawo gw'okukolako effujjo, ki ekyakulobera luli okutuleetera lumu ogw'okukolako effujjo, then tutuuke ku misango emirala nga tukimanyi nti ono asooka kukikola kubanga yali akikozeko oba kimuziyize okukola ekinene ekiyinza okusuuka kukukolako effujjo. Ne mwesudiya, ne mwerimba, ne muwuddiisa, bwe mukola ebikolobero, bwe mujja, bwe mwerungiya. Bano abantu bakubba nakkubira enduulu, bano abantu bakukuba ate ne bamala bo ne bakaaba. Akaseera ako hayitawa ng'abalumba okubakolako ebyo byonna byabakolako nga ye mubinnyonnyodde. Ye pulezidenti ali mu mikono gy'ani olwo? Kwega teyagenda kukuuma pulezidenti, yagenda kukyankalanya mmwe kubabba. Akaseera ako mwe yabadde nga akolera ebikolobere ebyo mwogerako, mu budde obwo olwo pulezidenti amuleseewa? Oba yagambye pulezidenti sooka onnindeko nsooka enzibe then oluvannyuma nkomewo, nga kyekyo kyabba era ng'ani amukkiriza okugenda okukibba? Emantaaza.